Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Record TV mukadde we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Micheal. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa, so nga n'empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omu Sahara zeeyongedde amaanyi okwolekera eggwanga lyaffe, ekireeseewo omusana okwaka n'ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi ebbugumu okubeera nga liri waggulu. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagirize mu nnyanja Nalubaale, so nga ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okukeera okwaka. Wabula olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyuka, era tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebimu ebyeri bulunguludde ennyanja Nalubaale. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira pereketya omusana. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 35 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo byetoolodde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'ekitwalidde. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Moscow ne New York tusuubirayo omuzira nga gw'amaanyi, so nga ate yo mu Mombasa tusuubira omusana okwaka nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 31. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Record TV. Nze Lubega Micheal.